Sisinkana Christine Nampijja omweso w'amasepiki agaakasibwago erya DDONGOLO ng'omulimu guno mwajja ensimbi ezimubezaawo. Abuulidde omusasi waffe nti agukoledde emyaka 20 era nga yasooka kukwesebwa kyokka bwe yakuguka n'asalawo okutandika okwekozesa. Nange natandika bankozesa n'enjiga nange nefuna capital wange kati nekozesa nesobola okwetuusaako buli kyeneetaaga. Okakasa nti yeweesiza amasepiki gano atulaze emitendera gy'ayitamu omuli okusaanuusa ebyuma ne bifuuka ensaano kw'ossa okukola obutimba mwawumbira entamu zino n'oluvannyuma abavubuka ne baziwawula okuzituusa ku mutindo. Kiba kiramba ne kisaanuuka. Kino kyennyini ali mu gibumba. Ali mu kugibumba wano agikolenga zino jula entamu yaffe. Entamu zino bazisuubuza ng'ebbeeyi esinziira ku nnene bwayo ng'etandikirwako eri ku mutwalo gumu n'okudda waggulu. Omulimu guno agwenyumirizamu olw'ebirungi byagufunyeemu omuli okwegulira ettaka, okusomesa abaana be n'okusasula w'abeera. Sirinda ku school fees w'abaana, sirinda za landlord wadde sinnazimba, byonna mbyetuusaako lwa butanyooma mulimu guno. Ayogedde okusoomozebwa kwasanga omuli okumuguza ebyuma ebitatuukana na mutindo, okuyisibwamu amaaso n'ebirala. Betuguza baagala okwewola, baagala nnyo ebyamabanja ate oba mukazi bakunyooma nnyo. N'ekirala ne batusuubulako ebyuma batuguza ebitali nga si byebyo nga bifaanagana loosi zibambu ezo. Kyokka agamba akyusiza obulamu bw'abavubuka abamwetoolodde ng'ayita mu kubawa emirimu. Si mulimu gumu nti n'osaanuusa wano n'oyiwa kati olina okuba n'abakuyambako omusobola okwasaganya emirimu. Olunaku tuyinza okuba esepiki 3, 2. Brenda Namale yakusakidde gwino ku Bukedde TV.